Okunoonya omutonzi. Essomo lyaffe olwaleero liva mu kitabo kya Matayo essula y'omusanvu kuva akanyiri akasooka paka k'14. Naye akanyiri k'omunaana kagamba nti kubanga buli muntu asaba aweebwa, anoonya alaba, eyeeyanjula aliggulirwawo. Ennyonta y'okutegeera n'enkulaakulana mu mulembe guno kaakano yeeyongedde nnyo. Tulaba ensi ezimu zisindika abantu ku mwezi, endala mu buwengula n'ebirala bingi. Newankubadde omuntu agezezzaako okukola ebyo byonna, naye era tulaba omuntu akyali muyala era nga mwereere. Wabula tukimanyi nti obuyala bw'omuntu bukkusibwa omutonzi we yekka. Katonda ye yennyini atujjukiza mu kitabo eky'Omubuulizi essula ey'okusatu akanyiri k'11 nti yafuula buli kintu okuba ekirungi mu kiseera kyakyo, era yateeka ensi mu mutima gwabwe, naye yagiteekamu bw'atyo omuntu n'okuyinza n'atayinza kukebera mulimo gwa Katonda gwe yakola okuva ku lubereberye okutuuka ku nkomerero. Abantu ababuuza ebibuuzo ku mbeerawo yaabwe ku nsi, era abanoonya nnyo, era abakonkona ku lujja olw'amazima bajja kufuna obulokozi. Tukimanyi bulungi nti buli muntu ku nsi alina enzikiriza, wabula bangi baagala okulemera oba okwesiba ku nzikiriza ez'obujjajja oba ze baazaalibwamu. Naye era abamu tubalabye nga bavudde mu eyo embeera ne beesalirawo okunoonya amazima. Tukimanyi nti abantu abanoonya okuddibwamu kwabwe mu Bayibuli batuuka ku mazima, era kaakano baddembe. Yesu Kristo ge mazima. Buli ekyokuddibwamu ky'onoonya kiri mu Yesu Kristo. Bino wammanga byaba abantu abanoonya Katonda. Ekisooka, asaba aweebwa. Waaliwo omusajja eyali ayitibwa erinnya lye Zaakayo. Yawulira ebikwata ku Yesu nga bwe yali agenda okujja mu kitundu mw'abeera. Era Zaakayo yajja okulaba ku Yesu Kristo, n'afuna omukisa okumwaniriza nga musanyufu, era ku olwo Zaakayo yafuna obulokozi n'ab'ennyumba ye. Luka essula ya 19 kuva akanyiri akasooka paka k'10 bwetugamba. Ekyokubiri, buli anoonya alaba. Tumanyi nti bangi banoonyezza ne balaba, era abo bennyini bwe bujulizi nti abanoonya balaba. Ebbaluwa eri Ababbulaniya essula ya 11 akanyiri k'6 Katonda agamba nti era awataba kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa, kubanga ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali, era nga ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya. Ekyokusatu, buli eyeeyanjula aliggulirwawo. Essomo lyaffe olwaleero lyogera ku miryango ebiri, omufunda n'omunene. Omulyango omufunda gwe gudda mu bulamu, ate omunene gwa kuzikirira. Okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda olina okuyita mu kkubo ettuufu, eryo ekkubo Katonda lye yassaawo ye yennyini mu Yesu Kristo. Yesu Kristo ye yennyini yagamba mu kitabo kya Yokaana essula ya 10 akanyiri k'9 nti nze mulyango, omuntu bw'ayingiriranga mu nze alirokoka. N'olwekyo weeyanjula olwaleero era oggulewo omulyango gw'omutima gwo oyanirize Yesu Kristo. Olwaleero teweerabira okusaba, okunoonya n'okweyanjula eri Yesu Kristo. Era saba ekintu ekituufu, noonya ekyokuddibwamu ekituufu, era weeyanjule eri omulyango omutuufu ogudda mu bulamu obutaggwaawo, okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.